Ebigezo scene nze mukulu wa Somero lya Mbalala Secondary School. Olunaku lwa leero nina bye njagadde tutangazeeko. Okusookera ddala tuli basanyufu ebibuuzo byakafuluma, tuli basanyufu nti abaana baffe abasinye ey'okuna bakola bulungi. Twatuuza abayizi 210, abayizi 210 netufunako first grade 5 netufunako second grade 72, abasigadde bali mu ddaala lya 3. N'olwekyo tulina ensonga okucelebratinga nti abaana baffe bakola bulungi. Ensonga endala gye njagala okwogerako y'ey'abayizi abo abawulira nti balyagadde okuddamu okutuula ebibuuzo ya siniya ey'okuna ate nga batuulira mu nkola eya old curriculum. Kakati tuli mu nkola eya new curriculum, ensoma eri enkadde ekomye mwaka guno. Kati waliwo abayizi ab'okuddamu ebibuuzo ebyo naddala oli ayinza okuba tiyayise nga bw'ayagala oba oluusi nga n'okugwa yagwiridde ddala. Abaana abo bagenda kuddamu ebibuuzo, gavumenti erina enteekateeka ey'okubawandiisa. Wabula abaana abo tebagenda kutuulira ate ku masomero gaffe nga luli bwe kibadde. Gavumenti egenda kubatuuliza ku centers zegenda okuteekawo ku district level. N'olwekyo omuzadde yenna alina omwana ow'ekika ekyo ateeka okugenda mu ofiisi z'abenjigiriza ku district ne bawandiisa omwana oyo, bagenda kuddamu batuule ebibuuzo okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti. Wabula buvunaanyizibwa bwaffe ffenna abazadde n'abasomesa okulaba nti tuyamba abaana abo ebyo byabalemesa okuyita ebibuuzo luli tubayambeko, abasomesa babayambe. Abasomesa tubasaba tibasindiikiriza abaana abo babayambe bambi baddemu ebibuuzo byabwe nabo babiyite bulungi basobole okugenda ku mutendera oguddako ogwa A-level. Ensonga endala gye naalyagadde okwogerako y'ensoma eriwo kati eya new curriculum. Tuli mu nsoma empya gye tuyinza okugamba nti abantu abasinga tebagimanyidde. Ensoma eno nno lwakuba nti tugiyita nti mpya naye si mpya. Ensoma eno yakabeera wano kati emyaka 4 era omwaka guno tugenda kutuuza abaana abasookera ddala mu nsoma eno eya new curriculum. Gavumenti efubye nga bw'esobola naddala minisitule y'ebyenjigiriza tugyebaza, twebaza minisita okuba nti ataddeyo amaanyi okutegeka emisomo, okutendeka abasomesa okulaba nti bategeera ekyokukola. Era abasomesa baffe wano banyiikivu nnyo mu kulaba nti babeera mu misomo egyo. Naffe kennyini wano tu Somero tutegeka emisomo egyo ne tufuna abasomesa okuva mu Ministry of Education, okuva ku NCDC netubaleeta wano ne basomesa abasomesa baffe. Ne taamu eno twakamala okufuna omusomo gwa NCDC, n'olwekyo tukakasa nti abasomesa baffe bateeketeeke bulungi, kyebakola bakitegeera bulungi. Yes, tukakasa nti waliwo challenges engeri gye kiri nti omwaka ogusoose gwe tugenda okutuuza siniya ey'okuna mu nsoma eno, naye tukakasa nti ekyo kyetaagisa at least tulina bwe tuli era nkakasa nti tujja kukola omulimu omulungi guveemu. Enkola ey'okugamba nti amasomero ensoma eno yeetaaga ebikozesebwa bingi, kituufu yeetaaga ebikozesebwa naye ate bw'onoogenderera ebikozesebwa ebyetaagisa byebyo byetaagisa by'otusobola okufuna buli wamu. Tulina ze tuyita classroom based projects. Projects ezo okusinga abasomesa ze bagamba nti zeetaagisaamu ku ssente, zeetaagisa intaneti, naye abakola curriculum eno bagikola in such a way nti omuntu waali wonna asobola okufuna resources zasobola okukozesa mu nsonga eyo. Yes, kituufu intaneti yeetaagisa ne gavumenti nkakasa ekoze ekisoboka kubanga kumpi kati okusomesa kompyuta kuli compulsory mu masomero gonna mu Uganda yonna. Ne bw'onoogenda mu byalo oluddawa amasomero kakati galina computers, bakozesa solar systems okulaba nti abaana basoma. Kikyakyalenjengamu kubanga tuli ku ntandikwa, naye tukakasa nti tujja kugenda tukimanyiira mpola mpola nga bwe twamanyiira ekya sciences kubanga nakyo gavumenti yaleeta kireete nti amasomo ga sciences kakati gali compulsory. Era twalowooza nti tekijja kusoboka naye gye tuli kati kisoboka bulungi era abaana mu byalo bayita bulungi sciences. N'olwekyo tube bagumiikiriza nene enkola naye tujja kugimanyiira tutambule bulungi. Entuula abaana gye batuulamu mu classroom yakyukamu. Buli twatuulanga ku desks nga ziri mu line nga ffenna tufacinze blackboard, omusomesa n'atusomesa. Kati ensoma y'ennaku zino ate si bweri. Ensoma eri enkadde twagiyitanga teacher centered curriculum.
kati ate eno tuli ku learner centered curriculum. Abayizi batuula mu circles kati nga ku mmeeza ne bagyetooloola ne batandika okukubaganya ebirowoozo ku bintu ebyenjawulo. Kakati obuvunaanyizibwa bw'omusomesa kuleeta kyeyeetaaga abaana abo basomeko, tugiyita problem. You present a problem, baabaana ne batandika okukubaganya ebirowoozo nga bakuwa solutions. N'olwekyo ensoma eno empya ezimba obwongo bw'omwana kubanga emuwa okwerowooleza. Kati ebyo ebiba bitagenze bulungi omusomesa byaluŋŋamyako oluvannyuma lw'abaana bano okukubaganya ebirowoozo. Era bw'onooyita mu classes ng'abaana basoma ojja kuwulira amaloboozi agatali ga bulijjo, agatali ku kirasi ziri ezaffe zetumanyidde enkadde, kubanga luli kirasi yonna yabeeranga esirise ng'omusomesa yekka yayogera, omuyizi gwalonzeeyo oba ng'abuuzizza ansa yayogera. Naye kakati mu classrooms tulina kye tuyita constructive noise. Constructive noise yakubaganya birowoozo si kuleekaana buleekaanyi. Abaana ku mmeeza zaabwe ez'enjawulo kwe batudde kubabeera nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga omusomesa gy'aba bawadde, oluvannyuma ne bafuna solutions ezo. Solutions zino bazipresentinga omusomesa n'aziyitamu n'alaba oba kye bakoze kituufu, osiba nga si kituufu n'aluŋŋamya.